Ettemu lino lyabaddewo ssaawa 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero mu Kasoma Zone mu Town Council y'e Luweero. Justin Nantego w'emyaka 25 abadde yanobe wa muganzi we Ddumba Mande engogolo n'addukira wa muganda we. Yazze nga amwewerera era n'olunaku lwaleero emisana yalabiseko ku kitundu kuno. Ali baawukanyeemu ate ne baddingana naye bw'akomyewo olwaleero asiibye naye bwazze n'amukwata n'amusala n'amufumita. Bano balina omwana wa myaka 12 wabula obutakkaanya bwabwe bututte ebbanga nga ne ku lunaku lwa Idi yamusalako okutu. Naye okuva yamusala okutu omukyala n'anobayo ewuwe najja n'anobere wa muganda we wano mu Kasoma Zone. Kati baba ye n'amugamba nze sijja kuddayo ewuwe ku lw'ensonga ekintu kyewakola ki kyewantuusaako n'amugamba naye laama. Kigambibwa nti omusajja aludde ng'atiisatiisa okutta omukazi singa tadda waka era ensonga zino baziroopa ku poliisi y'e Kakinzi ne bawaayo n'ensimbi emitwalo 2 naye empaawo kyakolebwa. Poliisi tebajja tuyamba. Poliisi eringanga etali ya gavumenti ya Uganda naye nga twatambula twadaaga naye ku ssaawa zino bazze okutuyamba kiki bagenda okuwonya? Bagenda wonya muntu avudde gwe bagenda okuzuukusa bagenda mukola batya? Batujjako emitwalo 2. No ekyo muzenganze abakulira mbadde sikimanyi kubanga tewali yantuukirira singa twataasa embeera eyo. Ono yamutemulidde ku buzigo kw'abadde asula kyokka kigambibwa omutemu yageze poliisi akatwala omulambo n'akomawo n'ayoola omusaayi. Yazze ng'asooba we yamaze nadda ekyennyumanyuma yalabe bamulabye nadda ekyennyumanyuma n'addayo mu bimwanyi. Omuduumizi wa poliisi mu Savannah Edward Kyaligonza yegaanye ekyokulagajjalira ensonga eno n'agamba bali mu kunoonyereza. Abantu bajja kutuwa information tugezaako okumunoonya wonna wonna abaali. Carlton Scovia Nakamya, NTV.